Omusajja we yakugambye nti ajja. Waddukiddewo mu campaign n'ozitandikirawo. Yatandikiddewo campaign mu parish development model mbu gyali mu kulambula. Olimba ali mu campaign. Okitegeera naawe ndula abawanvu n'abampi n'aleeta ne ba expendables ba piraawo bajje bayingire campaign eyo ye pressure. Okitegeera mwebale nnyo abaana b'embala okumulaga nti twamukoowa bagaane okuyisa procession naye ayisa ne bandi mu kibuga wakati nga bagenda bakuba bandi. Okitegeera musajja kiki lwaki totereera lwaki otidde nnyo lwaki olina akatengo kyobola nze bannayuganda saagala nnyo okubatambuliza mu present events zino kuba senga tunaabeera nnyo mu present events temugenda kutegeera biki ebitadde Museveni oyo kuki kubunkenke. So nze njagala nnyo batambulize mu history kuba nabagamba history yajjako Museveni. History is repeating itself. We are getting back to colonization or colonialism again. Naye fools don't learn from history. Bano ono Museveni tagira mu history. Munda Uganda ebintu bino byavaawa nakugambye senga olonda Museveni ogenda kuba olonze Russia na China gyogenda okubanga olonze bagenda kuddamu beekube. Naye ku luno tebagenda kwekuba direct nti Russia eri mu kulwanagana na China nedda bakwata ba agent be bakuba n'amugjawo. Senga onaazanya lolo kubanga otaluno lwakyuka kati lukolera mu bantu. Bungereza tekyasobola kuva eri ne Russia nayo neeve ne batandika okwekuba tekisoboka. Okola otya mutinkulye opponent funa numbers abakube deni mujje mu mukube. Bwekito bwekikola mu mujjewo we batu bakola kati. Okitegeera kitya His Excellency Kyagulanyi numbers zaalina asobola zisitula ne zitaninga against this Russian and Chinese puppet. Kisoboka ona yagala kwata twale ya Bungereza a Commonwealth state aliteke mu Russia. Then Museveni kicha asobola okula senga yabeera ne numbers asobola zituulira ne zitabako kye zikola ne zigenda mu interest za Russia. So akaluko nako olonda ogenda kuba olonze China na Russia senga olonda Museveni. Bano ba communist tebafa ku human rights. Ekintu kino kyavaawa awo njagala nnyo Munnayuganda otegeere. Kakati Munnayuganda njagala nkubuulire ebintu bino byolabaawo mu Congo ddala birina akakwate ku Uganda. The answer is yes. Bikalina ntalo za minerals interest commercial interests za America neza Bungereza zili threatened. Okitegeera zitya katudde mabega. Okitegeera ekintu kino ngenda kwogera ku musajja gwe bayita Winston Churchill. Winston Churchill tugenda mwogerako. Churchill then ngenda kwogera ku lutalo lwa Germany ne Bungereza eno nga balwanira Tanzania. Then gogenda tegeera biche bigenda maso mu Congo lwaki bisibira Uganda. Winston Churchill ono omusajja yave Bungereza ekyamuleta mu Africa strictly wadde balina amatwale asatu. Kenya, Tanzania yaliwo naye kye kyamuleta strictly kulaba Bungereza egenda kufuna etya mu Uganda. Kikyawo kubanga ulya mu muyimbako Churchill yatuma Uganda part of Africa. Ono si yagituma part of Africa si ye wabula ono kye yakola slogan eno gye yali asanzeewo yagiwandiika mu katabo ke ne boominga. Phrase eno yagiteeka mu katabo ke ne boominga nefuna hype then kwe kujimuwa kubanga ali mu katabo ke wabula abantu nga Samuel Baker ba Frederick Lugard bali bamaze okwogera ekintu kino nti the pearls in Africa, especially Samuel Baker. Lugard n'agita part of Africa. Okitegera then onateeka phrase eyo mu katabo ke kwe kutuuka nenga ono ye kyamuleta mu Africa strict kulaba Uganda Bungereza egenda kufuna etya mu Uganda kye kyamuleta teri kirala ekiteba kikulimba tayina na lolo yona yali azza kukola mu Africa wano teriiwo wabula kulaba Uganda negenda ku benefit Bungereza egenda benefiting etya mu Uganda. Bwekito kye kyamuleta kakati wabanga baleeta omuntu mulamba ajala be bano bagenda kufuna mu batya kyogamba tebasobola kuleeta maji kugira kino kyali kiteera kyavaawa. Leta si nabagambye tujja genda mpola nga ali akatogo tujja kubitegeera ebintu bino kumpaka kyovula saagala kupapa. Okitegeera ekintu ekyo mwaka gwa 1903 ono we yajjira ne part of Africa yakiteeka mu katabo ke mwaka gwa 1908 we yakiteekamu nga bamaze okukakasa nti mu butuufu amatwale gonna aga Bungereza geefunye Uganda yo yali yankizo era nga yansuso nnyo. Yensonga lwaki kati tosobola kukwata Uganda eyo okwata kutwala eddala ne bakutunulya ne Uganda tosobola. Kwa banga bagisindikira muntu mulamba je agirambule
akakasenti be babagambye byebyo Uganda ya kubenefitinga Bungereza paka ku future generations gonako olwaliro mbo ogitwalo ogiteka mu Russia na China ate mu Uganda olina kyotamanyi okyanti Bungereza eyo si yasoko colonizinga Uganda Germany yasoko kutwala Uganda eyo during the First World War Uganda ali once wa Germany then after the Second World War batandika entalo Germany ne Bungereza era ne bakola ekintu kye bayita Anglo-German agreement. Anglo means the British, then the German, those are the Germans. Ochitegera ne bakola agreement. Uganda ne da Bungereza netwala Uganda. Ochitegera then ne tujja ne zidamu ne zitokote Tanzania. Nalo kandu babuli nalo mu lutegere. Lwaki Russia utasobola kusurvivinga. Tanzania eno yaje eti okubeera nti kati eri wansi wa Bungereza. Lwaki amatwalega Commonwealth tebagazanyirako era Museveni is the last person agenda okuddamu okumanyira etwale lya Bungereza lyonna ndi alikyusa aliteke mu Russia olw'ensonga talina numbers okola kino olina kuba na numbers luli byakubeera na maje military oba weapon superiority naye kati olina kuba na numbers. Tanzania eno omuntu yasooka okugitwala yali gundi Asia n'abawalabu be baliwo nga bagigabana by then wabula ate Portugal nejja nebakuba nebajjawo akukosta kwao Biden baite balwanira nnyo interior bali balwanira nnyo coastline yawo kwao waberanga nnyo olutalo lungi nnyo nebyo piracy ebyo byatandikira eyo oshegera balwaniranga nnyo coastline then Portugal nejja nekubaba naba Asia n'abawalabu abaliwo Biden mixture nebajjawo Portugal ne dominatinga Tanzania coastline then during was it around the 14th to 15th century awo abawalabu bajja ba Omani Arabs bajja ne bakuba mu Portugal ne bamujjawo awo ku coastline. Omani Arabs ne gaininga control of the coast. Olaba entalo zino gye ziva oziraba nti wetwolekeraawo okitegera Omani Arabs we batwala gundi eno mwaka wa 1808 Abajamani ne bajja ne bakuba abagundi ne bakuba aba Omani Arabs ne batwalako coastline yawo Germany ne gaininga control era Germany ne beranga colonial master wani wa Tanzania kati Bungereza eno nga bajinyumiza bidiru bingi nnyo ku Uganda eno Uganda bali bajeetaaga nga balina okuyisawo ebyamaguzi beno bajje ne pambe yali alimidwa mu Uganda nga bamwetaaga kati mwaka wa 1919 we wali olutalo Kasiggu lwemba nyumizaako olugendo okwefaananyiriza olutalo olwa 2026 senga Museveni akakwatako senga azanyirako eyo foreign policy gye bayita democracy and human rights eya Bungereza walina kugamba eno article eri mu Bungereza ne mu America eya Bungereza egamba free and democratic society eya Bungereza weegamba eya Bungereza yo weegamba ngiyita mu ekyo ekya democracy free and democratic society ya Bungereza Museveni agikwatira kawo oba senga aleta reforms zino n'agikwatako ono nataninga numbers ezo ne zisituka Omungereza tagira talondobereza kuba bukubi werulyo lutalo luno toyetaga byakulwanyisa oyo Museveni mundu zete zigasa tesobola mugasa nga talina numbers okitegeera kuba internationally ayingideze endagaano okitegeera then mwaka wa 1919 mbadde tubadde tuli Bungereza yajja nekuba Germany bubinyo after the Second World War nemukuba bubinyo ne dize twali baita Tanzania then nekijetero okuba nti ye dominating amatwala asatu gonaga East African countries negasa wansi under Commonwealth Charter luli bali bagita Royal Charter nekyuka ne bagituma Commonwealth Charter buli muntu ali wansi weyo charter owulya charter yo gyava Uganda ateo Bungereza administration ya Bungereza Uganda yajingira mwaka wa 1888 Uganda yayingirira administration ya Bungereza si mwaka wa 1889 si yayingirira wabula wali yafukira dala protectorate kubanga bayina deal eyo kugenda okuba mu Germany okitegeera then Uganda nebaga katoke tumalojiza wansi tujigatte ku Kenya then tukoke tukubeneri nayo tujifune twala amazago deal we yali kakati ono Museveni byabadenga asoma ne Russia n'agamba mbo agenda kwata amatwale gano ng'asoma bidiro ebyo ne Russia kakati tuwaneno tekeo M23 simanye wambega na amatwale nze bambe East Africa yonna mberenga nza inase nga bakwase ngalooza byangu webityo mama gwe olina okufuna numbers kwa utalo lwoyingidde blood
simanyi nti onaamalako ne bana abasajja